Katonda okuba nti atutuusizza olunaku lwa leero atukuumye nga tuli balamu olugendo lwonna lwe tuyita engendo zonna ze tuyiseemu nga tujja ne gy'atuyisizza nga tuvudde. Mwebaza Mukama kuba y'atusinga okutegeera ekiddako n'ekibaddewo ate n'ekijja mu maaso. Nja kusooka okwebaza famire yange teriiwo wano naye nja gyebaza yeebale kunkuuma kubanga ndi bwe nti. Nenzirako okwebaza ttiimu yange abamu weebali abalala tebaliiwo ng'ekulemberwa Kikatu ne New Eagles abataliiwo abamu naye ng'era kina kigenderedde obutabeerawo kubanga emirimu gye bakola emirala badde so ate bagattako ne giriwo. Ne neebaza bannamawulire mwenna abali wano era benze ntambula nabo mu jjani yange ya music okuva eri kanyimba obuyimba bwange obwo bwe mwayogerangako nzerago ey'okuvuganya ntya naye abasajja ne mwogererako ebigambo bingi nnyo naye nze byankoleranga kubanga byalinga birina abakyala babyagalanga nnyo. Buli kye mwayogeranga nze kyalinga kimpa amaanyi olw'ensonga nti yembeera gye tutambuliramu. Neebaza nnyo management yange, neebaza abaami abali wano n'abakyala bizonto mwebale kubeerawo omukolo guno. Neebaza management, tulina management ekulwa Mark, thank you so much. Neebaza omwami bayita Mr. Kaddu tajja kubeerawo wano naye mu maaso eyo agenda kubeerawo nga sinagenda wala nnyo. Omwami ono yarekomendingibwa omwami Lutaaya, omwami Kaddu n'amurekomendinga okubanga mu jjana eno gye ŋŋenda agenda kumpushinga era twatuuka we tutuuse paka kugenda mu Afrima naki. So eyo jjana mba ndaba nti we tutuuse si wabi tutambula. Ne neebaza aba video abakote video eno African Woman Milton ne George. Neebaza okuba nti nabo basobodde okukola omulimu omunene era nkiwa nti ekigenda ovaamu kigenda kuba kisaana. Okusooka ng'era manager bw'abagambye nti nasooka band music era ne mutuusa we mutuusizza, twamusitula ne tumutuusa we tumutuusizza era n'abaana ne bajja nabo ne tubatuusa we tubatuusizza. Band music ono simwevuma kubanga namukolamu ebintu bingi, namanyikibwa naye waliwo time we yatuuka nga band music aseebengeredde ogezima ng'oleeta ennyimba n'oluleeta ennyimba nga 6 nga tozitaddemu ssente nga tezirina tezitambula. Kati nze nga Irene nalina okweyubula scholarships, bursaries zajjanga nyingi ne ŋŋamba no this time lwaki seeyubula, abalala baba basobola okukikola nze lwaki mbasobola kikola. Nentandika that journey eya traditional music oba culture music. Era oluyimba lwe natandikirako baluyita maze okunoonya nange era kati sikyanoonya. Kayimba ako nakagezesa tekantwala nnyo wala naye kalina impact gye kakola. Ne ŋŋamba no si kyekino tulina okunoonyayo ate ekirala ekisingako awo. Nendeeta oluyimba lwe bayita okuzaala kujaagaana. Oluyimba olwo twalushutinga ne NG Films Leba Newton ne Mr. Kaddu. Naye nga before kuleeta luyimba olwo waliwo omwami gwe natuula naye bamuyita Jimmy Culture ne mugamba njagala kukyusa music wange. Oluyimba olwo lwankolera ebyamagero. Saagala balimba ebbanga lye nali maze mu industry ya music ebbanga lyonna oluyimba olwo lwe nafunirako ssente ate lwa myezi 8 nti kuzaala kujaagana nali nkola era akasente kaali kajja naye kuzaala kujaagana yandaga nti omuyimbi asobola okubeera financially stable.
asobola okweyongerayo, asobola okukola buli kimu ng'asobodde okukola ebintu ebinene mu music. Era natuuka ekiseera ne ŋŋamba kuzaala kujaagaana ono mutandise eno style mpya abantu baali tebagimanyidde. Abantu abayimbi bangi tufuna obuzibu okuva mu style gye tubaddemu okugenda mu ndala. Oyinza okuba obadde oyimba band n'oyagala okugenda mu raga ne bakusekerera, n'oyagala okuyimba kadongo kamu ne bigaana, n'oyagala ate nga ekitukozesa abayimbi abasinga ekibakozesa ebyo agenda olaba ng'eno music bamumanyidde nnyo, akuze n'abantu be. So kati nze okutranslatinga gundi yange career yange nagenda okulaba nga nina okusooka n'enkyusa nendaba nti nsobola okuba nga nina olugendo lwentunuulidde ng'ate lujja kunnyamba okuntuusa we luntuusizza. So nengezaako okukyusa music wange era okuzaala kujaagaana nankolera ebyamagero. Okuva olwo ne ŋŋamba no way, I will never change a winning team. Bwe mba nga kuzaala kujaagaana ankoledde ebyamagero, nfunye nomination, international nomination, nfunye financially alese kasente, kitegeeza eno style neziringa bwe mbagambye nti nzeebaza kuba zirina we zantuusa naye nga nali sikola ssente, nga nsanyusa abawagizi nga sikola ssente. So kati bwe nayimba kuzaala kujaagaana ne mmanya nti kati kitegeeza omuntu asobola okulaba akasente ka music. Sigambye nti gwe gy'oyo wa bandi vaayo tovaayo, waliwo bandi ajja, bandi mungi ajja mu style abantu aba generation yakakati ne bamwagala. Kitegeeza nfe bandi nyinza okubanza ebandi gwe nali nnyimba generation nga nkuze nayo nga takyajja mu generation eriwo, ate n'ekirala nga nina ekirala nga nsobola okutransforminga okudda ku kintu ekirala ate good enough abawagizi bange ne bakyagala nnyo n'okusinga kye nali nnyimba. So bwe nafuna nomination ya Afrima nasooka funa of course nominations nali nzifuna, awards zo wano nali nzifunye nazifuna naye nga nze buli omuyimbi abeerako ne dream ye, buli omu abeerako ne goal ye. Nze kati international award nga buli kimu kikoze era ekyaliwo paka ssaawa eno saagala balimba nti nafuna Afrima neera dream yange ekyatambula ekyandi mu mutwe nti nga bwe najja nenfuna Afrima era ngenda kufuna Grammy ate ne BET yagirunga. Ekyo nkyogera nga Mukama yankulembedde olw'ensonga nagenda okufuna Afrima saamala kugamba nakyogera ne ŋŋamba ndikikola, omutima gwange gwaŋŋamba I'll do it. Oba bbanga ki oba ki, I will make it. Era Mukama nannyamba Africa yonna nembeera nga nze mukyala awangudde mu culture music. So kitegeeza Katonda akola ebyamagero, kitegeeza mba njogedde ku Grammy ne BET toba kwekanga, Katonda ajja kikola era bijja kujja mu time yabyo. So ze zimu ku goals zange nze nga Irene, n'ekirala okutransforminga music wange okudda mu culture music oba queen of culture nze nga Irene. Era introduction ya queen of culture nze ngitandise leero, olugendo lwange olwa queen of culture lutandise leero era nga nsuubira mu lugendo lwange luno olwa queen of culture ngenda kukoleramu ebintu bingi. Right now tulina oluyimba lwa African Woman, lwe luyimba oluliko sibawulidde ennyimba ziri ndala. Of course nsambira nyuma nga Janzi yaleeta award mu Afrima e Nigeria, nendeetaawo ennyimba endala naye ennyimba ezo zonna zibadde zirimu eŋŋoma. Naye bw'otunuulira music ono African Woman mulimu percussions zibanga ŋŋoma naye nga si ŋŋoma ŋŋanda. Mujja kwebuuza lwaki this time sese ŋŋoma ŋŋanda. Queen of culture kintu kigazi nnyo, culture kigazi. Ndi mukyala Muganda naye ate nina okutunuulira Uganda erimu cultures nka, so kyova olaba nina okugatta cultures zaffe eza Uganda nsobola ozituusa ewala ozipromotinga. Kuba saawa eno waliwo omuyimbi eyankubirako nga ennyimba zange ziri mu Uganda Airlines gye muyita Bombardier.
Uganda Airlines. Nagamba Irene, ndi wano ngenda South Africa naye nnyimba zo ziri ku mu Uganda Airlines ne mugamba mulimu nnyimba ki? Nangamba tweyanze kuzala kujagaana. Ngamba okay. Yes, nekitwala bwento nekubira mu tiimu yange ne bagamba ekyo tujja kikolako mu maaso eyo. Naye byonna nasooka kusanyuka olw'ensonga nti baakiraba nga kiri waffe okubanga music wange playinga mu nnyonyi mu Uganda Airlines kitegeeza promotinga culture alina kyagattako. So nze nga Irene with effect from today ndi queen of culture. Era mbasaba mwe bannayuganda mujjane yange eno nga bwe nagitandika era saaba introducingira ngoma nga ntandika naye ate bwe nagireeta mwanyumirwa. So engoma eyo nkyagirimu naye ngenda kuba ngoma nga yabika ate ngyongeddeyo nnyo ku level ndala kuba nze ndi virgin mu style eyo nakagitandika nze nganze style nakagikubako ennyimba nnya kitegeeza nina ogyongera n'engituusa wala. Era byonna sijja butayogera ku maama Nandujja nasangawo engoma. Maama Nandujja yakuba engoma naye yazikuba bulungi nazaagala yakuba bulungi era yeebale tuterawo mutindo netusobola naffe okuba ntukola ki tutandikirako. Era omwana yenna yandiyagadde okutandika engoma it's okay, it's fine. Atandika engoma agikole Mukama bw'aba amuyambye ejjamuwa ebyamagero. Nganze bwe yampa ebyamagero banze nali manyi international awards ezo si zaffe. Omanyi ababandi twenafu yatwetekamu tulina bwe tweteeka eno tulowooza nti waliwo ebitasoboka naye nze mbagambye mmwe bannanga ababandi buli kimu kisoboka. Osobola okukola eki naye oluyimba lwoyinza okuleeta mu bandi n'olusengeka ne lujja ku generation eriwo ne lunyumirwa abantu ne balunyumirwa ate ne balufunamu n'olufunamu era ne bakunominatinga. So ababandi abayimba band music bannange temwemalamu maanyi. Nze ndowooza it depends on the way we bring out your songs. Buli lwoluleeta oluyimba nga lulungi olusengese ndowooza abantu bajja kunyumirwa. Naye nze nga Irene Namatovu mbaaniriza mbasaba tutambulire wamu olugendo lwange luno olwa queen of culture. Era kyembasaba bannange bannayuganda nammwe abali wano mbasaba obuwagizi obwa queen of culture Irene Namatovu naye nga ye queen of culture omupya era nga oluyimba project gyenina gye nabaleetedde bagita African Woman. Kati ye project gyetuli mu kushinga African Woman ono sijja mu elaboratinga nnyo, mulimu ebintu bingi nti omukyala yenna mukimanyi bulungi nnyo nti essanyu litandikira waka. Omukyala yenna okubeera happy oba omwana yenna okubeera musanyufu bazadde be balina okubeera nga basanyufu. Kakati abazadde bwe baba nga balina domestic violence tunasanyuka tutya? Omwana nanyumirwa atya obulamu? Nze mbadde mu bufumbo for a long time mbimanyi ebibeerawo nti families zonna ezisinga ndowooza nja kugamba 80% abakyala ate omukyala omutegeevu tayogera bizibu bye mu public. Nti omukyala yenna abakyala baba n'ebizibu era bw'otunuulira oluyimba luno African Woman lulina ebigambo bingi ebiyogera ku mukyala, byogera ku mukyala, omukyala omugumu, omukyala omuwanguzi, omukyala ayita mu bizibu ebingi naye n'amaliriza ng'awangudde. So abakyala mwenna mu bizibu byonna bimuyitamu temubifuula tebibafuga like tebirina kubeera strong tebirina bafuga tebirina basinza maanyi. You should be stronger than your problems. Ladies, please. Buli lwolaba embeera ng'eteegaanye girwanyise manyi nti nno abakyala abasinga wano mu Uganda ne mu nsi endala tubalabiddeko bingi ba Oprah Winfrey, Bani,
n'abaawano bangi nnyo esijja kumentioninga. Tubalabye balina ebintu bye bakola bye twegomba. Kitegeeza abakyala mwenna temukkiriza challenges banafuya baputinga down. Oluyimba luno African Woman lwogera ku mukyala ayise mu bingi naye ate ng'afuuka muwanguzi. Omukyala afuluma wabweru ava mu nju ye ng'anyumye anekedde naye nga munda amanyi kyaliko naye ate nga takyogera ate ng'ali smile eri ku feesi ye. So ye mukyala nze gwenjagala okulaba, ate omukyala omuwanguzi, omukyala omukozi, omukyala aw'obuvunaanyizibwa. Nti ffenna tufeesinga ebizibu bingi naye omukyala olina okubeera strong. Omukyala olina okumanya nti ekizibu tekirina kukikusinza maanyi. So oluyimba olwo ndwogeredde nnyo naye ng'ate sirina dwogera already nabiyimbye, buli kyenjogera nakiyimbye. African Woman mbadde nsaba tulunyumirwe neyanziza neyanza.